Tukwebaza okubeera ng'olaba Bukedde TV1 yenze Mpaji Farid n'akataliiko mutuntu nga gabya mizannyo nga tutandikiddeko mu matendekero aga waggulu aga University emizannyo gigenda mu maaso n'okubeera nga gibumbuja era ng'olunaku luno olwaleero tulinayo omupiira gumu ogenda okuzannyibwa wakati wa St. Lawrence University abaakubwa ku fayino omwaka oguwedde n'aba Nkumba University nga omupiira guno ogenda kubeera esayidi za wali Emaya. Katugende tulabe n'enteekateeka gye beeteeseteese. Empaka z'omupiira ogw'ebigere z'amatendekero aga University Football League ziddamu leero n'omupiira gumu nga St. Lawrence abatuuka ku finals omwaka oguwedde bakyaza Nkumba University Kavule aya lw'e Masaka. Omupiira gwegenda okubeera ogusooka mu kibinja ekyokutaano omutendesi wa St. Lawrence n'onosozi mugumu okufuna obuwanguzi wadde nga final teyabatambulira bulungi erugogo nga baakuba Uganda Matters enkozi ku ggoolo emu ku bwereere. Omwagizi w'omupiira ajja kunyumirwa mupiira kuba tulina abaana abato abali exciting abanyuma okulabako naye tetwagala nnyo bademandinga results. Twaba tuzimbire eggwanga nti ebiseera ebisinga bateeka nnyo pressure ya result ate wesanga tebajja kukola kye balina kukola. Nkumba University nayo egenda kuyagala kutandika bulungi oluvannyuma lw'okukuma ku luzannya lwa quarter final mu omwaka oguwedde nga baakuba ICU ku mugatte gwa ggoolo 2 ku bwereere. Ku mulundi guno tukomyewo okuddamu okutereeza ensobi ezo ze twakola season eyaggwa okulaba nga tuyita awo bwe twakoma season eyaggwa.